Boli awagekuusa mu kuvumirira abasajja bano abalwanyi eb'eggwanga erya Russia abalumba eggwanga erya Ukraine ennaku z'omwezi zaali 22 mu mwezi gwali gwakubiri mwaka 2022 bakamaliza mwaka mulamba nga bamaze okulumba eggwanga eryo. Naye waliwo omusajja bamuyita Alexander Moskarev ono bambi yalina muwala we ng'agenda ku ssomero, muwala we ng'akuba ekifaananyi, yakuba katuuni nga waliwo ayimiridde, kakatuuni nga kayimiridde saidi emu bambi kakatuuni ako nga kaliko flaga eya Ukraine, saidi endala nga kaliko ebikompola ebiva ku flaga eya Russia. Kati ng'omukono ogumu gugenda maaso okuziyiza ebikompola ebyo okubanga tebituuka eno ewali eggwanga erya Ukraine. Era ne bagamba nti kakatuuni ako omwana ke yakuba n'akasiga langi obulungi ennyo kaali kagezaako okukakkanya n'okutyoboola abasirikale ab'eggwanga erya Russia. Era mu ngeri yemu nti essomero ly'omwana oyo gy'asomera bwe lyalaba kakatuuni ako ate ne bagenda maaso ne bawaaba omusango ku poliisi n'etandika okunoonyereza omusajja, ne bagamba nti bagenda kumugulako emisango. Yabula mu kubula kwe era bagenze maaso ne bagenda ne bamusibako omusango, ne bagamba nti olina okusibwa emyaka 2 olw'ensonga nti guno omusango muwala akakatuuni kolabaako. Okalaba waggulu waliwo omusana, wansi bambi ayimiridde, sayidi emu avaayo ebikompola ebirumba ate saidi ene ya Ukraine. Kakati ogwo musango gwa nagomola bagutadde ku Taata. Taata teyabadde mu kooti, ne balangirira ku lunaku olwokubiri nti agenda kusibwa emyaka 2. N'asalawo n'agamba bambi kabombe abeere ng'adduka mu kuba mu ggwanga erya Russia. Bangi badduse mu ggwanga erya Russia olw'embeera bw'etyo, naye mu kudduka ate bwe yadde atuuka mu ggwanga erya Belarusi, mbu essimu gye yabadde atambula nayo n'agissaako ayogere. Ne bagiroketinga kukakananga omusajja bamukwata era bamugamba ojja kubitebya, olina ogenda maaso n'okusaavinga olw'ensonga eno, olw'okuba nti muwalawo yakuba ekifaananyi ekityoboola amagye nabwe kityo. Olw'okuba nti ali mu mikono gyo oyinza n'okuba nga gwe mu influencinga ogenda mu maaso n'okukola ekyo. Kakati eyo embeera eri mu ggwanga eryo erya Russia, era nga ne ku ssaawa ya leero kakati omusajja ayinza okubatanza okubatimbiza mu mabega wa mitayimbwa. Embeera eyo si nnungi n'omulundi n'ogumu. Bwe tuvaayo olunaku lwegwo nakutegeezeza nti Papa Francis yaddusiddwa mu ddwaliro